Honorable Segirinya ali ku kitanda ensambya embeera yembi era yagibwako passport ye amwogeddeko ku flashlight bwe tutalwanirira Segirinya agenda kufanga abalala Museveni basse nga abatta bwatyo. Ekyo Museveni okukikola yakitandikira ku Paulo Muwanga n'amukuba obutwa n'amuwa obutwa n'amuteeka mu kkomera n'amugya mu kkomera n'amumma passport. Muwanga n'afa nga ali mu miserable life. Paulo Muwanga Museveni namugana okufuluma eggwanga n'akikola Dr. Samusoni Kisekka n'akikola omugenzi Sam Kaleganjuba. Juzi wano akikoza abantu bangi juzi ne bakikola Sheikh Nuhu Muzata naye omuntu omulala gwe musobola okwongerako ennyo okumanya ennyo ye Pastor Abizaayo Yiga ow'Ekawaala. Bw'otunulira Segirinya bw'afaanana bw'akulukuse akulukutidde ddala nga Pastor Yiga ow'Ekawaala. Yiga bamuwa obutwa ne bamuggyako passport ne bamusuula ensambya. Kye bakoze Mr. Update. Bannayuganda musike tulwanire Mr. Update ne bwe tuba tumulinako ensonga tubiteeke ku bbali. Mr. Update afulume ebweru ajjanjabibwe bweru wa ggwanga. Otherwise Segirinya yandibayita mu myaganya gy'engalo. Wabula Naalongo ataazaala balongo, Naalongo gwe bazaalira abaana agenza azunga na bimuli. Naye Segirinya ali mu mbeera mbi. Gwe tunulira Segirinya ozze akafaananyi emabega ojjukire Pastor Yiga bwe yali afaanana. Ebyo Museveni yabikola Sulaiman Kiggundu n'afa nga mwavu nga bamusondera 10 eyalina nnyini banka eyali mu East Africa mwonna ng'eri Rwanda, eri Kenya, eri Tanzania ne Uganda, nga yonna ayinayo branches. Embeera y'omubaka wa Kawempe North Constituency mu Parliament Honorable Segirinya Muhammad abangi gwe bategeera ennyo nga Mr. Updates. Embeera ye teyeeyagaza n'akatono. W'owulirira bino ng'ali mu ddwaliro ensambya afuna bujjanjabi. Wabula ng'ekimuluma Segirinya agamba nti kyandibadde kisaana kujjanjabirwa wabweru wa ggwanga Uganda kuba twamulako gye buvuddeko nga badde mu ggwanga erya Amsterdam nga bagezaako okumukanika. Yavaayo mu kaseera katonotono n'abeerako ne Uganda. Teyamazeewo na bbanga obulwadde buzzeemu okumugwira. Kigambibwa nti Segirinya bw'asaba okuddayo mu Amsterdam bongere okumujjanjaba, passport ye yamuggyibwako ddera kati si yagirina mu 5 ze. Tebamukkiriza kufuluma ggwanga Uganda nga baagala bamukasuka ensambya gy'aba afiira kubanga abantu bangi be tulabyeko mu ggwanga Uganda be balemese okufuluma okufuna obujjanjabi obw'amaanyi era ne babajjanjabira mu malwaliro ga wano bakkakkana baluguzeemu obulamu. Sipiika wa Paalamenti Anita Amongi yagenze okukyalira ku mubaka Muhammad Segirinya okulaba embeera gy'alimu. Mu kugenda okukyalira Muhammad Segirinya yagenze na bimuli bye yamutwalidde. Buli muntu ekyamwewuniikiriza ennyo ne beebuuza nti ebimuli bye biwonya omulwadde. Nga sipiika atwala Paalamenti gwe wandibadde oteekawo eddoboozi ery'amaanyi nti omusajja bamuwe passport agenda ajjanjabirwe emitala w'amayanja kubanga amazima ffenna tukikkiriza nti embeera Segirinya gy'alabikamu olwaleero si bulwadde nti bwangu kubujjanjabibwa. Kikakasibwa n'okuba nti ayinza okuba yaweebwa katwa nga bwe tuzze tulabako bannaffe abalala abazze bafa obutwa nti naye waakiri bamutwala ebweru w'eggwanga bayinza okutaasaako ku bulamu bwe obutwa ne buba nga bunuunibwamu mu mubiri. Segirinya bw'atayanguyirwa bulamu bwe tuyinza okumuluuzinga bwe tutyo. Abantu bangi be bazze bakola ebintu bye bimu ng'ebya Muhammad Segirinya tukkakkana batufuddeko nga balemeseddwa okugenda okujjanjabirwa mu malwaliro agasingako. Batulaga nti amalwaliro g'e Uganda malungi era gajjanjaba. Ne twebuuza nti lwaki bba bali mu gavumenti abanene, lwaki bwe balwala tebagenda nsambya, lwaki bo bafuluma eggwanga Uganda ne bajjanjabibwa obujjanjabi obw'amaanyi kyokka ne baleka ababaka ba Paalamenti okubonaabonera wano nga babateeka mu malwaliro aga wano agatalina bujjanjabi bumatiza. Omubaka Segirinya Muhammad si alina okwerwanirira mukadde kano kubanga takyasobola, naye nnyini asaba Mukama lwakeesa lwabala. Bannayuganda kiri eriffe okulwanirira Muhammad Segirinya afune obwenkanya addizibwe passport ye
agende emitala w'amayanja basobole okumujjanjaba kubanga ne luli wadde abadde mulwadde naye waakiri tulaba nti bwe yagenda okujjanjabibwako yafunawo ku njawulo wabula ebbanga lyamaze wano mu ggwanga Uganda alabika nti yakimanya nti butwa bwe bumutawaanya mu kaseera buseera ka myezi musajja wattu twamulabyeko yenna nga aweddewo ng'olaba nti olumba olumubala embiriizi lumutwalaganya kati ke kaseera bannayuganda okubanja obwenkanya ku Muhammad Sseggirinya kubanga Sseggirinya ebiseera bingi abeereddewo bannayuganda. Sseggirinya alaze obutali bumativu bwe ku nfuga embi egenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kitegeeza naffe tulina okumusasula nga tubanja obwenkanya afuluma jjanjabibwe obulamu bwe butaasibwe. Ku ssaawa nga 6 zennyini kansala Muhammad Sseggirinya amanyiddwa ng'eddoboozi ly'ekyebandu abadde mutaka ku kitebe ky'akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission wano mu Kampala. Ono abadde awerekeddwako bapulida be mu kugenda eno abadde atuuta obujulizi obukakasa nga woofiisa wa poliisi eya Mulago ku 2 ASP Yakubu wa Kisada bwe yamutimpula agakonde bwe yali amugombamu obwala ennaku z'omwezi nga 18 omwezi guno gwe tulimu. Nakusaako obulabe obwandeetera okufuna obuzibu naddala mu mbeera yange ey'okutambula sikyasobola kutambulira ku makkere endagala okulaba era bwentuuka buli ddala kibaye tulinyanga mu commission aninnya amadala buli ddala lirinyanga mirayo empekeeko olw'embeera gy'endimu etali nnungi. Mu bbaluwa eyafulumiziddwa olunaku lw'eggulo akakiiko k'eddembe ly'obuntu Sseggirinya yalagiddwa okuwa akakiiko kano obujulizi obukakasa okuwaaba kwe yakola ssabbiiti ewedde eri akakiiko kano nga yeemulugunya ku buvune obwamutuusibwako abakuumaddembe. Omukazi ye ali mu nteekateeka egenda kugoga mazima kubanga ekibeezaawo omukazi ewaka embeera y'ekisajja namwe mugimanyi tekikyaliwo kati ndyawo ninga ntendaawo ndiirizibwa era mpisa eyo mbantu kati bandaba kugejjuuka sikyalina bulimu gwonna gwena kyasobola kukola waka. Yensonga lwaki omukazi budde bwonna agenda naye nga era avuddeko mu kukyala wange ogenda aba wa Kisaada kubanga omukazi nze n'okuddayo ng'agenze obutasukka lwaliiro oba nkya. Okusinziira ku munnamateeka wa Sseggirinya Muwaddanku Nnyingi agamba nti oluvannyuma lw'akakiiko kano okuweebwa obujulizi oba abasabiddwa basuubira nti ensonga zaabwe zaaloopebwa za kukolebwako amangu n'embiro kyokka n'alabula nti singa bano tebakola kye basuubirwamu si baakulonzalooza nga bannamateeka ba Sseggirinya okuboolekeza mu mbuga z'amateeka. Twafunye obujulizi okuva mu mikutu egyo gyonna n'abantu ssekinnoomu abaaliwo n'obujulizi butwagadde kwogera ku kamera ne tubukuŋŋaanya ne twetandika ne Sseggirinya yennyini yakubibwa kubanga bwe baamukuba teyafa newankubadde nga baamukosa nnyo ddala. Tulowooza nti tuwaddeyo obujulizi obwetaagisa ate tukyayongera singa tuba tusabiddwa obujulizi bwonna obulaga nti Sseggirinya yakubibwa ate nga ne munnayuganda atamanyi nti Sseggirinya yatulugunyizibwa aba yeebuzaabuza bwebuzaabuza ne Human Rights Commission ekimanyi era ekimanyi nti ebikolawo biti ffe twagala Human Rights Commission ereme kusigala nga yitibwa mu linnya Human Rights wabula erabibwe nga etaasa abantu abafunye okusoomoozebwa kw'eddembe ly'obuntu tuleeseko. Wabula mu kwogerako ne Sseggirinya atubuulidde nti ayagala akakiiko kano kalagire woofiisa wa poliisi ono wa Kisaada oba bakama be bamuliyirire ensimbi ezikunuukiriza mu kawumbi kamu olw'obuvune obwamutuusibwako. Ayinza okunnobako kati ngenda mu mbeera nakutandika kweyoleza kutandika kwekolera buli kintu kyonna kubanga eno embeera kati poliisi gyeyataddewo yo tutulugunya bwe bati bakutabula ewaka n'omukazi akuddukeko olwokuba tukyalina kyakola. Olwekyo ebyo byonna bwana wa Kisaada alina binka okufaseetinga ku mbeera gye yantuusaamu n'obulumi bwendimu n'ebinobuli byendimu n'okubeera nkati ntambulira ku ddagala nze omusajja. Honorable Sseggirinya ali ku kitanda ensambya embeera yembi era yaggibwako passport ye amwogeddeko ku flashlight. Bwe tutalwanirira Sseggirinya agenda kufanga abalala Museveni basse nga agatta bwatyo. Ekyo Museveni okukikola yakitandikira ku Paulo Muwanga n'amukuba obutwa n'amuwa obutwa n'amuteeka mu kkomera n'amugja mu kkomera n'amumma passport. Muwanga n'afa nga ali mu miserable life. Paulo Muwanga Museveni namugana okufuluma eggwanga n'akikola Dr. Samusoni Kisekka n'akikola omugenzi Sam Kaleganjuba. Juzi wano akikoza abantu bangi juzi ne bakikola
Sheikh Nuhu Muzata naye omuntu omulala gwe musobola okwongerako ennyo okumanya ennyo ye Pastor Abizaayo Yiga ow'Ekawaala. Bw'otunulira Sseggirinya bw'afaanana bw'akulukuse, akulukutidde ddala nga Pastor Yiga ow'Ekawaala. Yiga bamuwa obutwa ne bamuggyako passport ne bamusuula ensambya. Kye bakoze Mr. Update. Bannayuganda musike tulwanire Mr. Update ne bwe tuba tumulinako ensonga tubiteeke ku bbali. Mr. Update afulume bweru ajjanjabibwe bweru wa ggwanga. Otherwise Sseggirinya yandibayita mu myaganya gy'engalo. Wabula Naalongo ataazaala balongo, Naalongo gwe bazaalira abaana agenza azunga na bimuli, naye Sseggirinya ali mu mbeera mbi. Gwe tunulira Sseggirinya ozza akafaananyi emabega ojjukire Pastor Yiga bwe yali afaanana. Ebyo Museveni yabikola Sulaiman Kigundu n'afa nga mwavu nga bamusondera 10 eyalina nnyini banka eyali mu East Africa mwonna, ng'eri Rwanda, eri Kenya, eri Tanzania ne Uganda, nga yonna alinayo branches. Sseggirinya mumulowoozeeko.